abakulu yaman ne mwana kiri kitya kati ani abalagiridde no muina bere muno kati nemwe bakyala mubala bakodde omulimu gwaffe gwe guno gwe tulina okukola muganda waffe kuweereza ggwanga omulimu mwe tegulina kuba gwa mitwe omwe gwa bigere nimubonyabonya fa b'emirimu gy'emitwe gwe mukyala wo mulabakodde momo muwadde obudde buno obudde kati mbeera off kugiri naffe batumanyi tuli off kugino service kyogamba yanca ebintu bitambulira ku schedule ne program owaayo ogamba otya okugwira obugwizi byaye ndistede ne ande wamuleeta aba ne rupi bakati bo abebase kati abebase bo bebake bakati fe tubakolerera kubanga empewo nnyingi essaawa zino kati bo bebake tubakolerera njawulo bajjajjira bawali ebyenkeera mu musatu tukusanze mu studio ne alien skin ate kati kyandibadde kino kyakabi nnyo kuba temusanze mu loodi mukwatagana mutya vibe ejeti ey'ababiri buli omu abadde azze bibye oba programu agikoze twesange tukoleyo kati fe twava kubirira programu za mwezi mwatandika ezereza ekiperenawumu omanyi kiperenawumu kaperenawumu biri mu bayibuli Musa bw'anaatambula omuggo yali ku programu n'ate n'agwe gundi Moses bw'afuna omuggo agwereze Piraato eyaffe tebibaako programu bino biralamu kyoba olaba nti no biririmu lalamu olimba limukoze baluyita batya baluyita mitwe mulukoledde budde ki kati gwe kagambe nno ekyenjawulo tulukoledde essaawa emu n'eddakiika 7 ne sekonda 18 ne luba nga luwedde oba mu lutaamu wiiki ejja nze gambe kiiki oba beesi ebulamu munayitugambira ku mpewo lindako enyimba ennaku zino olumala mu nti mu studio nga muteerawo andi kakati ffe beebuuzibwako yefe abeebuuzibwako kali twebuuze ku baani bino bye bagamba nti tuweereza gundi ali bulaya amasitalinge byavaawo kati nenga yo mastering amanje baito kuba yiti olimba yayimba songa manzi na yimba luno mwena kwevuma teknolojia ize mu Uganda mbitegere alien obudde buli omuntu yakolanga oluyimba nawako bakyale basoke baluulizemu bamubulire kibulamu kiri kitya buli kimu kitudde nalyoka aluta ennaku ziri eri bakolanga oluyimba noweza kyaliwo mu biseera biri ne kati ate ebiseera biri osanga ffe baawanga tuwuliremu nga byebuuza ku ffe kati mwaga ffe twebuuze kwange baggwayo twali twebuuzibwako bayitira mu luyimba wuliramu ate tukyalina budde buwulirizaamu olaba naffe tukola waffe nga tetukibawuliramu ensobi tujja ziwulirira ku leedi edda producer bamuwandiikiranga ebbaluwa tunajja n'oyimbamuko n'oddayo wiiki omuyimbiddde mu buyimbi bino biramu n'atumye wajjita ojja kumuwaayo 12 ojja kujja bakubaakingiremu waliwo akawala akabaaki nga tukimanyi kagenda semba buli mukanadda kati ogenda ofulumya oluyimba ekigambo kyo kikadde olukooyero duko kati mwe tebayiyeemu gita byonna ffe babiyemu byetwetaaga byonna waliwo omwana omuzungu ffe tetugumumanyi yali yabiteeka omwo mukozi na producer ki waliwo omulamu tasamire omukulu ogamba otya se ndi bulungi amanya go egali emmere wano ku studio yesebo abakulu bano babadde batya mu studio batugambye olukoledde mu dakiika emu mu ssaawa emu bw'obeera n'ekimenge obeera n'owenywanto omanye ekiddako tosobola kunywesa kimenge nywanto obwedda teeke batwala meka edi ne backup nga ziri muteeke mu nnyini owaayi omukulu bakuyise owenywanto neneebuuza omukyala ennywanto gyagikuggyako ogirekera omwana ewaka ate eriwa watambulanga n'ennywanto alina kati alira ku mutima n'ekirala teri musirikale atambula na mundu alali ku duty onojimbuuza ku kivu kale tuli ku duty manager we yatugamba obudde bonna yanokeera naawe naye teyo tetumulabye aliwa manager wo omukyala ebintu bya program gya managinga nakuwadde schedule yaayo nenkugamba nga inewedde
tamanejinga ndonga manejinga byali eriawo maaso gwe kati kankubulireko bayira baba tulaba namwe nawe ande ngate kumbulya gwe ande ne rupi wako mukyala nona ibani wako mukyala wo era manager wo era wofuna omukyala nga si manager wo manya damage aba destroying mukyala wo alina kuba damage wo alina kuba manager wo na managinga income baba otakkiriza mukyala wo kubeera manager wo manya damage je bujja tujja kuwulira eyo nga bakulipye bakulipye kuninga enkwale naye naku zino obufaanyi mutuwa bwakumukumu bufaanyi mumenyewo wamuza ne nani neremu tulina bwe tumenyewo kamera nazo ziri kumukumu naye twafuna mpya abantu tebakyabeera n'alubamu twali tubiteekamu alubamu naye ma alubamu kati Snapchat na Facebook wategedde ate zo tezijjula wakimu abalaba mu complaininga omuze gw'okwambala ebifaanagana gwavaawa abaagalana waliwo omuvuga gwe bayita Simon yali mu Bayibuli omujjukira yamuwulira amumanyi atamumanyi yamuwulira yamusobola kuba tumanyi Samusoni tomumanyi Samusoni yakwatanga ekikubiro kye n'akikuba wano alina aba ne mukyala bamuyita Diraira nga naye ate wakiri akyesiba wano kati inspiration neeveeyo alien gw'omuteekayo ddi obeere ne manager kuba manager we yani Daxx agambye kasookere managing ezo kyogera buli lunaku ngamba nze ali ne skin nze ndi top 10 tutakawulirako kakitaka top 10 episode namba baziyita season manager ne mukyusegere bamanager 10 bayimbi kulimunze yamaani omukyalo omuteekayo ddieka omukyala ati ogeza nga teri mukyala waiseyo okwojosoose sinaba naye mpulira taliyo ate owulira nze nyine eyogera ogambe gweyitayo okitegeera bazingona byalabyoga kuyisa oba omutulage mu kamera anajja wowaaliwa wange tanalabika talina mukira kyekikuamazina genkima era kali bwetubeera mu lukiiko lw'abafumbo kati beta mama muno tulindira kayembe tugenda tusa lukiiko lw'abafumbo giro ddeeka ojja tulinda ku wali mu kayembe naye baleeta lwabazaalako nzija era kyekimu olwoba osobola olw'abasajja batalina buvunaanyizibwa abasajja basobola obuvunaanyizibwa lwakutuula nkya saa 8 olwokererako ddala olw'abasajja abasulawo obuvunaanyizibwa abanyenye ekiwato nzija keera okubiriza olukiiko nkya saa 8 babateeka ku ggombolola owaye Daxx ogamba otya muganda wange soko mbulire mubende agamba atya ali mirimu yeerayira abasajja bakola bakazana akasente batugamba wafunamu mugolodi mugolodi bagamba mu wafunira ddala wakukumba kibeezaawo obulamu abantu bali bagambye ne music omuleseewo kukola mugolodi ate sikolera bantu kubadde abantu bakimanyi nti nze ebintu byange byenkola teri wankubira simu banange tandika banange beebo banayekola wooti kati njagala kugamba n'abantu abatulabire it's high time buli muntu akoleki buli muntu ategeere kola ebintu byowulira nti bitegeddwa okola ate ebisanyusa emmeeme eyo ate obudde bukolaki obudde bugenda eri mbeera mulala eri mbeera namu ovulo era saaga teri yadde n'amasimu ekitiibwa ky'obwa serebu ekireka wange otuseeri njakunyola ekigambo serebu naye kijja kuneetagisa okuleeta blackboard n'abalina endowooza yo 8 namuna ne peni 8 ku saa 8 mbawulire wakati wa serebu wakati wa fame famous celebrity known yanjawulo kati gwomanyi serebu gyekitegeeza mu lulimi olwange olwaffe gamba mu lulimi lwaffe bannamaalo gyokolera abasingayo bamaalo bwe bakulaba nga si bamaalo kubanga asinga bamaalo singa kale bakuweerera dde ebifaananyi naye gwomubuuzako tebabimbuuza abaali bakuyisa batya wanimbuuza nti obayisa otya tebakusaba kapya buli lukaseera twagala kapya bafaani nga basaba kapya waliwo omuvubuka omusajja yayimba oluyimba yatuyamba ubundi naleeseyo akapya akakoona ddala kakomamu ako ogwo
era olaba oli akubuuza akayimba red waluddewo kuleka kapya manya yagende obeeye Bulaaya mu myaka egyo yakadda bayimbi magezi kinga gwolina side income side business byokola tulabye ne Alien ne bwataba mu music abako mu garage kale nno omuntu alina okuwa abayimbi amagezi n'ebyokukola obuvunanyizibwa obwosibwange saagala bwewa bavubuka wanno magezi ki kitagana abeefula mbu bakulira abayimbi nekati tunabakwefuula mbu tukulira abayimbi sinnakulira kati lindako kati magezi ki gweyagala nguwe nagamba wembasigalina kale wembalinawo matonotono kati ngemaleko atuyise mu kugewaali oba nange neremereddwa byange sikirungi kuwa amagezi by the way kambabuulire buli muntu wali abantu olaba kati ng'ab'omupiira njagala nnyo bbaga omupiira kuba gwe musinga okugoberera abantu b'omupiira abo boolaba ba NW Thierry Henry aba bakola analysis kubanga bava muki omudiba tebayita Ronaldo kujja kukola analysis kati ze siina bwe ndaawa amagezi mu ndongo nakibabuuzaako bano tibulabyeko omwe w'amagezi wasono ng'amugye mu maniyu kyenkugamba kati abantu kati njagala bagamba kati kamba buli by the way kamba buuse ekiriwo kirindi oba tomanyi gye kyava eri ku nnono oba ne ku ntono gye kyava mbonange ekyangu kiri nti kola byokola tandika music industry kubanga ekijja kirala music industry ya Uganda obudde buno ekijja kirala etambula etyo ebintu mubirabye byonna ebintu mubirabye mulabye abaana nga bavudde gye bavudde ne bakuba endongo yaabwe awo ekinyaanya ne bateeka ekivulu wali eri enkuyanja nekola ki nejja obo bonna bubonero obulaga nti bannange abalimbalimba musibeemu ebyanguwa muganya okuwulira nennuwa bwatyo bwe yagambanga bannange amataba bannange mujingire eryato nga bawulira kati babangungu bayingira eki mujje mutwegatteko bannange abangungu abatasobola Nigeria eyo wagazi ogambye otugereza example y'omupiira abagusambako be bawa amagezi abaguvaako be bawa amagezi obudde buno abagusamba naye tulaba wano mu industry ya Uganda abantu abatayimbanga na ku music ngaba Ismail Access be bawa amagezi abayimbi okyogerako ki ekintu kyonna mu statement gye nkoze mbadde nkitaddeko kati just wagala kirambulule nga kigamba nti ekintu ekijja mu ggwanga lyaffe mu byonna oba kuyimba oba kusamba mupiira oba kukola kiki kinene kiraze n'obubonero bweyolese muganya okukola ki okubulaba bw'obeera nga ebintu byo bya misono wenywereze mu misono leka kuva mu misono ojja ate kutembeeta ndongo omuntu aba musizi wa langi nywerera eyo gukyomanya specialization egenda kuba yamagezi ababazi oba abalimi oshegera toza kunsanga mpa abanadizi kati nze kagambe katulabewebayo yayimbako tulabe mu kirombe gy'embeera nga ayogerera abayimbi anti aba yayimbako nabumula nga full figure yayimbako wa mukyakale yakubako yiti osobola okuyimbako kona osoba nga wayimbako banono yayimbako bono osobola okukuba yiti zinagamba tugenda kumaniginga nga tebumanyi bakuba yiti Uganda oshegera era njala omuntu asobola ogamba nenda kumaniginga Alien nga wakubamuko kuki Alien mayiti webuka ekyalo kati full figure talina maanyi gogera ku ndongo sigenda muwanyo birowoozo nenda bakuŋŋaanya bonna bali mu gurupu bweti awamu kwa banja bagezezaako ne bigaana ate deni obufu ne bagaba babolese ate fe abagezezaako ne balaba nga ffe tuyise oli naffe munne ffe tetunaba kuyitawo jasi batidde buti mangu tetunayitawo waliwo ekijja osegedde kubanga era tukyabasuubiza nti mugenda wulira akaliro kyokka atoledde bo balaba kaliro kati ate we tunaatuni waliwo rupi abo bennyini mu kaseera ako betwogerako babawa n'ekiseera ne bagamba nti abo ba mwezi kuma bya myezi abiri abo ba mwaka bagende babapimira ekiseera oza lwaki tebamuwa ku kiseera kuba teyakubako by the way rupi waliwo yamugamba nti noyo tasukka guno kuba teyakubako yadde olunaku tasobola muwa kiseera muno tasukka lwedwanca ng'ate n'olunaku talukubye okitegera rupi kambagamba ate ku kyendongo ate siri wakibagamba naye kankibagambe sinakyo ayani anaabagamba bwekiri basigazaawo batono abasomyeko n'abakoze batya endongo y'omu Uganda
eno n'ebyafaayo byayo buli gwe bayisangamu amaaso ne bamunyooma yekka yesawo yasobola ogikongojja omusajja bamuyita basudde ssebo bamugoba ku kyalo ewaabwe mbwabba nkoko ye bubondo ayana olimba yo nayimba akaalo k'ebubondo kantama bamuyisaamu ki waliwo n'olukiiko lwatula mu 62 lwali lwa copyright ne lugwa butaka kati lwakuba nti ffe tubisoma kaire mbalooza tebabisoma ate nno njagala nkubulire ebiseera ebisinga mbunne akulembedde munange yakulembera ku olwo teyali tino gwe baali basazeewo yaba akulembera just yeteeka bwakulembere naye bwe yadda eri banne yabalaga mbu tebamanyi mugwe mu lugero ojja mmutegeera bacritics bano balina kye batuyamba mu music Alien ne Daxx beyamba statement y'omusajja oyo gyayogedde entuufu omanyi bakigamba beeyamba ku lw'okubanga baagala fuuka nkirabye ebbanga ddene olumu kirungi nnyo oli bw'abeera nga akola analysis oyo aba ayamba critic talina ddi we yayamba waliwo ekintu kye bayita gimmick marketing leka nze kati kambagambye ebyokusoma bawalaba nnyo nga bwe mwenvuula muno kati ffe tusomye nnyo tumanyi nti muli biki wanyini kye bayita gimmick marketing gimmick marketing eyabuzaabuza kye bayita buzaabuza twebuzeebuze muno kati ffe tulwana kati bali bo tubatitega akawaani kaffe bo muno bajje ebiseera ebisinga tutambulidde nnyo ewantu awo naye kati ate munnange mukyasa kino si bwe guli mukyasa guno atasobola ajja kudda ebbali kubanga bwe tukolera bamanyi bapromota nga bayita mu bibiina byabwe beegattiramu ekibiina nga NAPA National Promoters Association abamu kubo basetinga emiwendo abayimbi gye bayimbira promota mutuufu okusetinga emiwendo Kartel ayimbira 5 awo Alien muwaawo 2 awo muwaawo 10 mwembi kale Alien naye asooke naawe gye bapromota okusetinga omuwendo waliwo ffe tubadde tutera okukozesa nogamba nti omuntu asobola okubeera mutuufu mu nsobi otegera osobola okubeera omutuufu muki kubanga osobola okuba nga oyita ku muti bwoti ekinyiira kibeerako nga kirengejja nga kituludde wansi ate tekirabanga gwe watambula yeesuyise otegera ate nga nagamba nti ngo teri mu interview okeera kukeze nokola ki kati kagambe nno ekiri technical kafeero ebyo ebibuzo yabiddamu dda mu luyimba kafeero yabiddamu dda buli gwolaba ayogera nga gwonkubira essimu ng'ombuuza kati ayo bakyogererako bwanga olimba ndukubuulira yagamba kwegamba n'olaba akakazanyiira mu Misiri yateganya abannyini gyo nyini kajagala z'obugulu kati awo mba sina kyekwongerako endongo giraba endongo yeeyogerera endongo buli kimu ekyayo yakyekolera n'ekinyonnyola n'ekiteeka wali waliwo producer ate nga mukwano gwange Daddy Andre bajja agamba yamutegeka yasinga okusala mu Africa naye we namubuuza yagamba nti yategeka Andre on the beat yategeka Daddy Andre abayimbi mwawukana nti ntegesa Alien Skin mwana ate ntengese Wasiti Adenja anti kati ekinyiza okuddamu abo oba saaliyo asinza okitegedde bwe mba njogera nnyo ebinkwatako anti ngeza tuli ayinza ogamba nategesa Alien Skin olala n'agamba nategesa Wasiti Adenja era bw'anajja n'ategeka Alien Skin n'ategeka Skin Alien ajja kuvaayo abannyonnyolera tekinnaba kutuukawo Daxx Kartel tulabye ebbanga ery'emabegako ebibinja ebikulembera abayimbi oba abantu abo okuva mu kwewandiisa ne bagirwa nabbye munne omulala ne yeewaŋŋamyako oba kati n'afuukira ddala pulezidenti tulabisengako tokkiririza muguma ng'ekibiina ekibatwala abayimbi ndi musajja muyivu nnyo bali abaasooka nina omukisa ogw'enjawulo nti abasomesa be Uganda be yali ekyasinze okufuna nga bayivu ndi musajja muyivu nnyo olukiiko olwa music terutuula mu bbaala yali muwagezi nnyo wa entertainment gundi ya wano etwala akakiiko niwe nalengera olukiiko lwalutudde ku lafters ali mu kkubo n'empeterawo nenzira yeeka olukiiko lunaati gwe olukiiko lw'okwabya olumbe tula mu maka g'omugenzi oba ku nyumba y'ekika akalulu bakateeka mu nyumba y'omugenzi
Ngugambye National Theatre. ngugambye olukiiko yes omusika bamuteerako wa naye meeting tezaali wa mugenzi olukiiko olukiiko oluna nti omugenzi afudde tugenda kumukolera olumbe olugendo okwabya olumbe nutula mu maka g'omuki g'omugenzi obe wa kitaawe oludde mu industry eno nga era weetegereza ebintu bino embiranye mu bayimbi zikyayamba nti Spice alwanaganye ne Shiba mu bigambo ne mu bikolwa Asindi ne Shiba zikyazitwala industry maaso nakugambe gimmick marketing eyo giraba eyina ebintu byayi waliwo weekolera ne weetakola ki kati ku ssaawa eno abantu balabufu abantu ku ssaawa eno basobola okugamba gano mata gano masanda bayina enjawulo wakati w'amasanda n'amata bakimanyi nnyo twogere ku luyimba luno lufuluma ddi era ne bannange ngenda va mu interview zonse oluyimba lwafulumye dda bwekyatwogera oluyimba lwafulumye dda lululi omwana ali mu dduku bakoyo rediyo ya metro abantu balusanga batya abagala olufuna Alina bagamba music mumanyi ng'egyatambulamu webaga nti oluyimba lutadde baba manyi ndo baba kimanyi abayina gendawa gwe kati twogerewo yakimanyi kati yatamanya ajja buuza munne banna music bamuteekawa wali tugenda kukimba bwe binaku babagambe guno omulembe mulala nnyo lwali eni skin lwa Daxx Kartel era ensonga ki mulimu alini skin Daxx Kartel kati gwe sodduwa nze obodduwa ye oba nawe okolwewa anti lwaki akibuuziza twagala kumanya ani afutinze biruzi za audio ani agenda okukola ku video tewali agenda kubaako kyakola mulufunidde ku bwereere gwe tofaayo naye kikulu nti oluyimba lwoweeruli aye okutuuseeko just tetufa tetufa nnyo ku working oba ku formula tufe nnyo ku answer nze nono ndaba mpagira omupiira ninze njagala ggoolo sifudde yayakiteebye simanyi ate wano bakoze tactics oba osaze oba oli akubye eddiimu ne gutuulayo nze njagala ggoolo era tebayinza kati omulembe guno gwe tuliko ogumanyi omulembe guno tuba twagala ggoolo oba mwemuwoomesa akawoowo fe twagala ggoolo oli ku mulembe gwani okiwulidde nedda goli omulembe gwani aboziza guno omulembe gwayogerwa nti bajja nze ne ku mulembe gwa Cindy ne Bobby Wine oli ku gwani gwa Bebe Cool gwebeera osigala ku gugo ojja kubeera emabega wa kamera ffe tubeere n'abantu ensonga lwaki amagoli mabega wa kamera obubaka bwo lindako nga tanakuleeta bubaka tanaba tubuulira omukyala agamba atya Momo omujje gyali bulungi ali bulungi abannange taboobeza awooweza ne lumonde abasinga balaba baserebo nga batandise okweyagala bagamba bo tebagenda kuwangaala ki ekisinze okukuuma nakutandikidde nakugamba nti bwodda mu bayibuli omanyi omusajja mumumanyi namubagambe bamuyitani wandi balesite bebadde ate nti samusoni nze njagala nkugamba ekino ekintu samusoni bwe yafuna dirayira era bangi bayogera ala amusobola atya ati watagenda kwetikka Daxx mu maaso eyo oyinza okufuuka imaamu ati eyo si calling yange bino ebintu sebo biri mu calling kuba olabika nga enjiri y'amaanyi sirina amafuta ago nedda just kiri kimu Katonda wabeera atonda abantu asobola okutaba nfaanana nnungi kati nze nyinza okuba nga siri wanfaanana nnungi kungulu naye munda ndi mulungi twolekera embeera ey'etabbo ey'ekisiibo Daxx osiiba eyo kikulu nnyo n'abasajja abatali banzikiza ya busiraamu banaatera okuwunzika okusiiba kintu kikulu eri abasiiba nga baagala n'abasiiba nga tebaagala nabakyali bange eyo basiiba lwampaka kubanga tebalina zaakulya Daxx ekintu omukulu alini kyakola ekyokuta oluyimba bulunaku okyogerako ki kati gwolaba ttiimu y'omupiira eri professional basobola okusamba omupiira ku Sande ne baddamu ku Lwokusatu ne baddamu ku Lwokulaga ate ku Sande zimwe bagenda kuddamu basambe kale bakolaga mbu ate no basambye nayo ate bagenda kuddamu basambe nayo eri ttiimu baba bangi
kali oluyimba lwa bameka omuntu osanzewo sebo tiimu era kyova otandise ogamba gwenga tokikola nko kutayadde buli mwezi ng'otuwa oluyimba mbadde bize kati nzize nawe ogenda kutwala tactics ze ntadde leero n'ekyo ogenda kuta oyeggulu yatadde sebo temunsindika oyeggulu yatadde leero tetutadde leero kyekikulu leero nete bonna kyadde zinawera 6 oyinza okudda nyinza okutolala wano wenyini era obubaka obusembayo kubanga weeziri kale tuzeekolera tubuzike n'obubaka obusembayo eri mama w'abaana ali wako obudde buno tetuyinza kumuzikana mama wano amugambe kyaliko eno ategeere anti amugambe kyaliko eno ngate yakava ku snapchat senga vuddemu ngazzeemu kadireka saagala kumuwa obubaka busembayo olw'ensonga siri mu kukola kiraamo nina kuddayo mulala toli mu bino ebyabaalupi nti oyagala dduweerera simanyi oluweerere nga mwana school fees nkwatiremu ninderiindemu mudde byoyimba byebyo bitwongerayo ffe sijja gamba ffenna kuba ffenna tetwagala kweyongerayo aliyeni sebo gwayimba naawe alina kukola atya alina okuyimba naawe omulala kuba Kartel tumulabye n'abasigadde alina kukola atya alina kufaanana atya alina kujja naki aga okuyimba nange yesebo alina okukola ennyo yo kyawulira ekigenda omukolera nnyimbe naye owai naye abantu bajja kwebuuza manyi abantu baffe balaba comments bajja ziteekawo wansi awo ti ekyambalo tulabako USA ate kiringa ekyamagye kiki ekigenda mu maaso onsanzeewa mu studio eriruddawa salama tuli USA gwe kyowulira kyoyagala okufuula ewantu kifuule eze Uganda enyumira nga Amerika omwana akayimba Uganda esinga Bulaaya akasembayo eryowo sirabana nze nno ntambudde nako siraba egisinga Uganda gambe Uganda esinga Bulaaya nkyanoonya egisinga sigiraba abantu abakuba emboko bebake ku ssaawa emuzino mmeka lwaki temuli wammwe akasembayo abantu bagamba gift of kado yo okolako ddi naye gift of kado ali luddawa mwali mu Kampala muno era tujja kumugwako oshegede alwakubanza obata nabakwagala kukola naffe ate nga waliwo kye bagamba nti kibi nnyo okwosibwa kuba kuziya ali ku bizinga noleka gye bakwagala kasooke tukole n'abatwagala bala bajja okitegeera bakyajja wagamira kufa leero era gift of kado tumwaniriza yamaani tambwe n'atuuka nga yabikolamunabalala banne bangi nnyo oshegera era bwofulumya okimanyi bwofulumya awe olabye paredi